Somwaka omukadde bannange mwena mugukulike nembagaliza omwaka omupya ogujjudde ebirungi ogujjudde essanyu nenjagadde ne kano kagabaneko nammwe gwobadde okimanyi nti nga Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira omukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga lumu mwezi gwa January 2024 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina message gy'atadde kituyinza okuyita message ey'omwaka naddala ogwa 2025 gwe tugendamu omwaka gwa 2024 gwe tuvuddemu yatuwadde obubaka mabegakaawo mu press conference gye yakoze wali mu makaage agasangibwa e Magere. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yadda ayogerako eri bannamawulire yayogedde ebigambo bingi nnyo yatuwadde obubaka bungi nnyo obw'enjawulo wabula ate olunaku olwaleero asinzidde makaage si lukuŋŋaano lwa bannamawulire wabula ng'era omanyi bw'atera okubanga akola afuddeyo ne ka message nze engeri gye nja okukavvuunulamu gye nja okukugamba wabula naawe ŋŋenda kukakuwa maaso awo ogenda kutegeera ogenda kukategeera nga bw'okategedde era naawe okavvuunule nga bw'okavvuunudde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwaka nga twolekedde omwaka ogw'ensasagge omwaka ogw'obunkenke omwaka ogulimu okukyusa buli kimu jjukira ono ye 2025 gwe mwaka ogenda okubeeramu okulonda era okulonda kwonna niwe kuba kwakubeerayo mu 2026 byonna ebibeerayo 2026 bisalibwawo mu mwaka gwa 2025 bwe kuba kwekalakaasa kuba kujja kubaawo 2025 bwe kuba kuzira kalulu oba kugenda mu kalulu enteekateeka zonna zigenda kubeerawo mu mwaka ogwa 2025 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza ki bw'abadde ayogera ategeezezza nti bw'oba olina by'otya byeweekengera by'otya okufeesinga mu kifo ky'okubidduka bifeesinge mu bufunze gwe wenna ayina ky'oluubirira naddala ggwe munnankyukakyuka mpuliriza ng'olina ky'oluubirira naddala mu nsonga zino ez'enkyukakyuka ekisinga obukulu era ekisinga okuba nga kijja kukwanguyizaako si kwe kutya n'obidduka bwe tugamba nti essaawa etuuse yakugenda ku street ne bw'onaasigala ewaka singa embeera eneetabuka ate gwe asigadde ewaka ejja kuyisa bubi wabula ate oyo yayimuse n'agenda n'atambula ne banne ayinza obutayisibwa bubi nnyaate nze okusinziira ku nze bigambo bingi nnyo oba engeri nnyingi nnyo gy'oyinza okuvvuunula ebigambo bya His Excellency wabula nkugambye bino byange mbivvuunudde nga nze sibivvuunudde nga omuntu omulala yenna bwe yandyagadde bingi byayogedde naye nze nkuttemu ebyo byokka ebitonotono era byentutte nga bwe mbitutte nsazeewo sigenda kubiwuliriza nzekka ŋŋenda kubikuwa naawe obeere ng'obiwuliriza era akatambi kano bwe kati bwe kali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ngenda kukaddamu emirundi egy'enjawulo tusobole okuba nga tufuna message kanzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga endala. Mbakulisa omwaka omukadde bannange mwena mugukulike nembagaliza omwaka omupya ogujjudde ebirungi ogujjudde essanyu nenjagadde ne kano kagabaneko nammwe gw'obadde okimanyi nti nga omuyaga oba storm egenda kujja fe abantu tuyinza obutamanya kyova olaba nakyo disasters westyo zituyisa bubi fe abantu naye ensolo zina sense eyo zimanya okugeza ente n'embogo zimanya nga wagenda kujja storm wagenda kujja omuyaga era ne ziddukirawo zikisensinga hours before endala zikisensinga days before ekyenjawulo nti ente bwemanya nti omuyaga gujja zidduka naye zidduka muyaga zidduka nga zidda mu opposite direction wabula ate embogo yo bwesensinga nga storm ejja yo embogo edduka ng'edda mu direction storm gyevaamu netomeragana nayo. Ekyenjawulo kiri kitya wano nti ente zidduka nga zidduka ziviira omuyaga wabula ate kuba gye zigenda omuyaga nagwo gye guba gulaga zeesanga ng'ebiseera ebisinga zirwanya omuyaga ogwo ne zidduka nga zidduse nakutya ne zibeera namo affected wabula ate embogo yo efeesinga omuyaga guno netomeragana nagwo. Yes, akaseera akasooka kaba kazibu nnyo naye ate kaba kampi neguyitamu. Ekyo nno njagadde naffe tukiyige abantu gwe obulamu obulabanga nte oba obulabanga mbogo ebiseera ebisinga bwe tuba tetunabuuka tubulaba era netubulivinga ng'ente nodduka ebizibu ng'odduka bidduke nobisanga ne musambagana nabyo ebyo bikuvulunze naye ate omulala bw'aba alowooza ng'embogo ebizibu abitomera n'abifeesinga omulundi gumu n'abiyitamu. Nze ndowooza ng'embogo njagadde naawe omwaka guno ogujja olowooze ng'embogo omanye nti okutya ffenna tuba nako naye ekisinga okugonjola okutya kwe kugasimbagana n'okutya bw'oba ne fears n'abazungu bagamba face your fears
So akalowoozo kange omwaka guno njagala bw'oba n'ebintu by'osinga okutya birowoozeeko obiwandike wansi. Oba otya kufa, oba otya kulemererwa, oba otya kukola loosi, kyonna biwandike wansi. Kati bw'obiwandika wansi oba ogasimbaganya na bino ogamba kino kyensinga okutya, trust me ojja kusala amagezi agakigonjola agayitamu. Mbagaliza omwaka omupya omulungi ogutaliimu kutya. Mbakulisa omwaka omukadde bannange mwena mugukulike, ne mbagaliza omwaka omupya ogujjudde ebirungi ogujjudde essanyu. Nenjagadde ne kano kagabaneko nammwe bw'obadde okimanyi nti nga omuyaga oba storm egenda kujja, fe abantu tuyinza obutamanya kyova olaba nakyo disasters westyo zituyisa bubi fe abantu, naye ensolo zina sense eyo zimanya okugeza ente n'embogo zimanya nga wagenda kujja storm, wagenda kujja omuyaga, era ne ziddukirawo zikisensinga hours before endala zikisensinga days before. Ekyenjawulo nti ente bwemanya nti omuyaga gujja zidduka, naye zidduka muyaga, zidduka nga zidda mu opposite direction. Wabula ate embogo yo bwesensinga nga storm ejja, yo embogo edduka ng'edda mu direction storm gyevaamu netomeragana nayo. Ekyenjawulo kiri kita wano nti ente zidduka ziviira omuyaga, wabula ate kuba gye zigenda omuyaga nagwo gye guba agulaga, zesanga ng'ebiseera ebisinga zirwanya omuyaga ogwo ne zidduka nga zidduse nakutya ne zibeera namo affected. Wabula ate embogo yo efeesinga omuyaga guno netomeragana nagwo. Yes, akaseera akasooka kaba kazibu nnyo, naye ate kaba kampi neguyitamu. Ekyo nno njagadde naffe tukiyige abantu. Gwe obulamu obulabanga nte oba obulabanga mbogo, ebiseera ebisinga bwe tuba tetunabuuka tubulaba era nitubulivinga ng'ente, nodduka ebizibu ng'odduka bidduke nobisanga ne musambagana nabyo ebyo bikuvulunze. Naye ate omulala bw'aba alowooza ng'embogo ebizibu abitomera n'abifeesinga omulundi gumu n'abiyitamu. Nze ndowooza ng'embogo, njagadde naawe omwaka guno ogujja olowooze ng'embogo, omanye nti okutya ffenna tuba nako, naye ekisinga okugonjola okutya kwe kugasimbagana n'okutya. Bw'oba ne fears, n'abazungu bagamba face your fears. So akalowoozo kange omwaka guno njagala bw'oba n'ebintu by'osinga okutya birowoozeeko obiwandike wansi. Oba otya kufa, oba otya kulemererwa, oba otya kukola loosi, kyonna biwandike wansi. Kati bw'obiwandika wansi oba ogasimbaganya na bino ogamba kino kyensinga okutya, trust me ojja kusala amagezi agakigonjola agayitamu. Mbagaliza omwaka omupya omulungi ogutaliimu kutya ogulimu obuvumu. Mukama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva edda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.